ngenda kubanka kuba abaami wadde omanyi ngamba kati era abantu bakamanya abalabi kale kaba kaama kakati ngenda kubanka kuba abaami nti waliwo abakyala twatondebwa tuli banjawulo ng'ovudde ku physical looks n'ebintu ebirala engeri gye tubehavingamu olumu biba byanjawulo ku baami n'abakyala bingi nnyo naye olwayo ngenda kwogera ku ki kati oba bimanyi byogere Just abagamba batya njagala nyo bakaita kama cyo kuluzungu bakozesa ndi iga kalaka kyakalaawo ichi kakati mu bulamu obwa bulijjo abakyala tu trusting nnyo process tukikwata process by process bana mtya process by process gwatwala ali kuki era toba mwami oyo ya complain yannyonnyola yamukwata process by what by process kuba ye ategeera abakyala bye twagala ne bye tulowooza naye afe abakyala tuli bantu abaagala ekintu kitambulire ku mutendera bampola mpola munange mugera ne omutendera gwa speed ki byomu ayagala omutendera omuntu n'omukwana n'omutwala anti era nga womanyi nti waliyo omuwala omuddugavu nga nze then waliyo ekyeru nga kikeeza ne waliyo ekiwala ekirina ebbira nga kinnampijja ffenna buli omu process yejja mpolampo ejja nga bw'asobodde walina okuba standard speed tewaliyo standard speed teriiyo buli omu nze nnyinza okuba ndi wa ssaawa omulala ajja twala emyaka gyejo ng'abadde ki akutegeera omanyi mu myaka 5 omuntu aba ayiika kati gwe 5 years from now weegendereze oyinza obbanga ne muna ekyoba oyagala oba okyagala era ogamba bannange omwana oyo mulabidde emyaka gyange 10 obuzibu bwe mugenda okufuna mutandika tukubira amasimu nga twabavaako dda naye ate ku saidi y'abaami mwagala nnyo eri gye kiggwera kibula ng'omwami antunuulira bw'ati n'olaba nga bw'onzaalamu ekyana ekiwala ekinfaanana oba omaze nze nakigamba abakazi ndebe n'omusajja bye yeetoolola akulimba ye kyayagala akola ki kiri ekyo yes so munne kyabwe tutyo bwe twatondebwa so mbadde nsaba abaami mu respecting eno space yaffe eno process eno gye tutwala eno bambi mutukwata nnyo obujega bamubakwata obujega n'okivuga speed kimaama n'okyogereza ebigambo binnyo ne kiwuya nga kifiringa guilty ekigambo waayi omusajja bw'anaandekawo womanya ni kati esigiri ekutte buli ddakiika alo okola ki kati noddamumpaanaeyo konoomuwaana nomanyi ono kyayabulako majaani kati eno waba kyayi awedde wabudala sini anteereko nywe naye mbadde nsaba abamu mutuvuma ekiwala kintambuza nakyo kindwisiza nakyo kuba naye kuva kyajja ku masengere ndi ku ekyo nja nakita naye ate munnange kankubuulireko tebakita ziringa ssente ng'ozibanja muntu wonna wazikuweredde oba ozaagala none wala omuntu akutambuza nobakuotula notandika okwebonessayimu ddala naye oyo akutambuza ebyo ne bino ojja byogera naye newe gibeera myaka 10 twala tinowawasa nenzija nenkugamba munnange muli bulungi eyo kati kankubulira ekintu kimu kati ate abakazi temwesigulanga bannanga abakazi bayiika waliwo omuwala yali akutambuza kannaginaji n'omusanga ng'obadde otambula bwoti n'okola bwoti for a fact mpozi nga wayita naye woba toyitanga mu ngeri nojja gaba ekiwala kino kyambonyabonya nnyo nedda kandabe tubalaba nnyo mu meeting z'aba obbi nga batusikambula busikamuzigo lwaki ompitako kakati no nosookoza nogamba sole mbadde ntunuulidde eri naye nga wamulabye dda olaba muntu bwana nogamba naye sewafi wazaala olimba naye ng'okibayi nazaala oli mu space ya myaka ng'esatu emeka n'emyaka 10 mingi omuntu nga yandaba nga nina emyaka 22 saa zino era mba nkuzeemu naye sebera kugira n'agamba ebyo ebyetaano biveeko let me tell you Seimo olaba omulenzi newabanga omusinga obukulu ennaku zino yeyo neneyogeza gye mweyogeza mwana omuwala waba akuzeemu ate ye aba ategeera nnyo temulina kyemwagaza amagezi gaffe gweowulira oyagala ekikazi nga kyonna kyekiri oba oyagala ekituufu kiri nti tewanvuwa okay ate tubeere wakati wa nnaku 2 ku 3 nedda mukwano atali muti gwa kirundu wama mukwano sigala ku kyoyagala woba olina kyoyagala osooka omumaliriza kyoyagala osooka okumanya oli muwala akyayagala sooka kumala kusoma sooka okumalirize olina byokyayagala opasuwinga gozi oke tolwawo nnyo kituufu kinno omugala ne mukaddiwa nodde megamba obudde buyise navaayo nyanga onalibo mukasambidde jasi ngendayo kusekerera baliyo
nga mumaka nkubulireko ekintu kimu olaba ne bw'onooyanguwa era mmwe benyininyini bano abaami be batugeya ekyo kihafi gwe woowulirira waliwo omwala ali mu industry wano abaana bamugeya eyo tigobeera kyokka naayimba bulungi alabika bulungi naye naagamba nekwebiri bunekwebiri okitegera lwaki obeera ng'oli mu mimwa gy'abasajja bwe gityo gwe muleka kwogereko nga kati nga tuvudde ku byeki obudde bwandibadde bbanga ki kale obutegerekeka mulimu omuwala nti twalina kaguni ka 90 days kale ng'atambulira okwo ako mulimu omuntu nga mu myaka gyendimu sikyalina nnyo byemaliriza nti nkyasoma si nti nno ndi lubuto kamala odduzaala nedda bambi wama weewe space wowulira ng'oli comfortable omanyi bino ebintu tebyetaagamu nnyo regrets saagala omuntu ogenda omala ensonga n'omuntu ogamba nejjusa kale singa tebyandibaddemu nnyo singa waliwo ebintu byolina osooka okumaliriza gwe ng'omuntu ogende ng'oli comfortable singa nali kikyala ba anko mwandi eyagadde nalibadde kikyala kitugavu ekirungi wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu